والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. twebaza Allah tabaraka wa taala atuwadde ekyengera ky'obulamu nga tuli balamu bulungi. Ebyengera nga we tubiraba byonna nga tetusobola kubeera nti tubibala, nga tetusobola kubeera nti twebaza Allah tabaraka wa taala olw'ebyengera byatuwadde ne tubimalayo. Akyusakyusa embeera nga bw'ayagala Allah tabaraka wa taala. Buli omu alaba engeri gye twatandikamu Ramadan ng'omusana mungi ng'embeera nzibu, naye Allah tabaraka wa taala n'agikyusakyusa, ng'ate ekiseera kyerimu mu kugikyusakyusa ng'ate kuwa kulungi nnyo erifa abaana Adamu. Nabwe kityo ebyengera Allah tabaraka wa taala byatuwadde mu bungi bwabyo tugezeeko okulaba nti tumwebaza n'okumutendereza Allah tabaraka wa taala. Nsalira kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama eyajja n'obusiraamu, eyajja n'eddiini ey'amazima, nga teri ddiini yonna ntuufu okuleka eddiini y'obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwangaalize ku busiraamu, era bwe kuba kutujjulula ng'ekiseera kyaffe kiweddeko atujjulule nga tuli basiraamu era abakkiriza abannamaddala. Tetwerabira nti ensonga etukuŋŋaanyiza wano oba etukuŋŋaanyiza wano buli lwa Sande kubeera nga tubeera ku ibaada, tubeera ku ibaada, mu ibaada ezisinga okuba nti nkulu mu busiraamu, ng'era mpagi mu mpagi z'obusiraamu. Allah tabaraka wa taala wakuwa tawfiiqi, wakuwa obusobozi n'ogenda n'okola empagi eno, kiba kya bbeeyi nnyo, kubanga bangi Allah tabaraka wa taala abawadde obusobozi naye nga tebannatuuka, balabira ddala balina be basobola okukwata ssente ne bazoozesaamu. Naye Allah tabaraka wa taala okuwa obusobozi n'akuwa entegeera ennungi, n'agamba nti mu ssente z'ofunye kwatamu ky'okutte obeere ng'ogenda otuukiriza empagi y'obusiraamu, kiba kya bbeeyi nnyo, era tulina okyebaliza Allah tabaraka wa taala, kubanga tetugamba nti tuba tutegeera nnyo okusinga abalala, wabula Allah tabaraka wa taala akuwa entegeera nga yanjawulo, n'agamba nti byonna byonna ebikolebwa bikolebwa, naye ate bw'ojjawo kino ebisigadde bijja kubeera nga bitambula. Nabwe kityo tuli mu musomo gwa hijja ne umra. Mukkirize olunaku lwa leero insha Allah tutunuulireko ku miteeko esatu egya hijja. Bannange, hijja erina emiteeko emeka? Hijja erimu emiteeko esatu, era kiba kitegeeza nti gwe gw'oyagadde gw'okola ku miteeko emeka? Ku miteeko esatu egya hijja. Omuteeko ogusooka ku miteeko gya hijja guyitibwa alhajju attamattu'u. Alhajju attamattu'u gwe muteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri oguyitibwa alqiraanu. Hajju alqiraanu gwe muteeko ogwokumeka? Ogwokubiri mu miteeko gya hijja. Omuteeko ogwokusatu hajju al-ifraadu. Hajju al-ifraadu gye miteeko esatu egya hijja: attamattu'u, alqiraanu ne ifraadu. Wabula kiba kitegeeza nti omuntu Allah tabaraka wa taala gw'asaasidde, gwawadde okutegeera okutuufu, n'amuwa obusobozi okubeera nti akola hijja. Bw'aba akola hijja akolako omuteeko gutya? Akolako omuteeko gumu.
wabula takola miteeko esatu gyonna nga bwe tukoze eki nga bwe tugirabye. Omuteeko ogusooka ogwa tamattu insha Allah leero gwe tugenda otunuulira gwokka ogwa tamattu. Tugambe gira emiteeko emeka? Esatu. Tamattu, aqiranu ne ifradu. Naye omuteeko gwa tamattu gwe muteeko ogusinga obulungi mu miteeko gya hijja emeka? Esatu. Era tamattu yeriwa era tugikola tutya? Tamattu tugikola mu mbeera bweti wammanga nti omuntu agenda okukola hijja eyitibwa tamattu bw'aba aleeta enniya, kuba twagamba oba tugamba enniya ya hijja n'eya umura tujatula. Lwaki tujatula? Kubanga y'ensomesa y'omubaka sallallahu alayhi wasallama. Kyova olaba mu hadithi emu yatugamba khudhu anni manasikakum, bwe muba mukola hijja, bwe muba mukola emikolo gyammwe egya umura, byonna byonna bye mugenda okukola mu bikoppe kwani? Kunze, nga tubikoppa ku mubaka sallallahu alayhi wasallama. Era n'atugamba nti enniya eyo tukola ki? Tujatula. Wabula ate ku ibaada endala enniya za ibaada endala tetuzikola ki? Tetuzatula, wabula zibeera mu ki? Zibeera mu mitima gyaffe ng'esswala, ng'okusiiba wama ila dhalika. Tuli wamu? Kati hajja eyitibwa tamattu bwe tuba tuleeta enniya yaayo tugamba labbaika allahumma umratan, labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. Tugambe tutya? Labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. Yenniya yaki? Eya hajji oba ya hijja eyitibwa atamattu. Lwaki twatula ebigambo ebyo? Tugenze kukola hijja ate tuleese eki? Tugambye umura ti labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. Kitegeeza nti hijja eyitibwa tamattu erimu ebintu bimeka? Erimu ebintu bibiri. Ekisooka tusooka ne tukola umura. Naam, tusooka ne tukola ki? Ne tukola umura. Bwe tumaliriza okukola umura ku lunaku olw'omunaana mu mwezi gwa Dhulhajj oba omwezi ogw'okkumi-n'ebiri mu myezi gy'obusiraamu ne tuddamu ne tuleeta enniya yaki? Eya hijja. Naye nga umura yakoze eki? Nga umura yawedde. Kiba kitegeeza tugeze bwe tuba tuvudde eno ng'omwezi gutandika ne tutuuka e Makka mu nnaku z'omwezi nga 3, 2, 5 bwe tuba tutuuse tusooka ne tukola ki? Ne tukola umura. Umura weggwa ne tuleeta enniya yaki? Eya hijja. Kiba kitegeeza nti mu kutambula engeri gye tutambulamu ennaku zino tusookera Makka nga tugenze mu hijja. Tusookera wa? Tusookera Makka. Mu kusookera e Makka kiba kitegeeza bwe tuba abasajja tulina kuva Ntebe ku airport nga tuli mu ihiraami zaffe oba nga twambadde ki? Ihiraami zaffe. Kiba kitegeeza enniya tulina gireeta nga tuli mu bbanga mu ki? Mu nnyonyi. Era eky'omukisa omulungi nti ennyonyi ezo tuzipangisa ne zibeera nga zitujja Ntebe paka Jidda direct, kubanga bonna ababaamu baba bahaji ne bahajati abagenda okukola hijja. Kati enniya tujatula tuliwa? Mu bbanga nga tuli mu nnyonyi. Era tugireeta ddi? Kasita tutuuka mu kifo nti wano we tubaleetera enniya nga tugikola ki? Nga tugireeta. Ngera bwe mulaba obanga bwe tukimanyi nti ebifo ebyo bwe tuleetera enniya biri buli kifo buli omu direction gyakoze eki? Gyavuddemu. Ekizampo gyetera okuwa tugeze nti haramu eri Busega. Tuli wamu? Haramu eri luddawa? Eri Busega.
naye Busega enguudo eziyunga ku Busega nyingi ziyinza okuba nga 4 oba 5 ntegerekeka nti avudde ku Masaka Road ayolekera wa Busega, avudde Emitiyana ajja na connectinga kuki, avudde Bombo ajja na connectinga wa, avudde Ekibuya ajja na connectinga wa Busega. Tuli wamu? Kati kiba kitegeeza nti avudde Masaka bamugamba nti gwe nniyayo inagireeta ng'otuuka sootuuka ensangi ng'oleeta ki enniyayo. Avudde ku Mitiyana Road bamugamba kasootuuka ebuloba ng'oleeta ki, avudde ku Ntebe Road ne bamugamba nti gwe olutuuka Ekibuye ng'oleeta ki, n'amakubo amala bwe gatwe gakola ki bwe gali. So ne Makka bw'atyo bw'ali nti buli omu oleeta enniyo okusinziira bw'okoze ki, direction gy'okoze ki, gy'oyiseeko oba kw'oyitidde. Abavudde Madiina baleetera Madiina, abavudde Yamani balina bye baleetera bayitawo Yalamulamu, abavudde Najidi nabo balina bye bakola ki, abavudde sayidi za Iraka bonna balina bye batuuka nga balina okwatula ki enniya ya hijja. Kati we tubeera mu nnyonyi batuyitamu ne bagamba bannange tutuuse ku miikaati. Bwe tuba tutuuse ku miikaati abagenda okola hijja eyitibwa tamattu bannaye tuleete enniya bweti, abagenda okukola hijja eyitibwa qiraanu tuleete enniya bweti, n'abagenda okukola hijja eyitibwa ifraadu era babeera n'enniya engeri gye bakola ki gye bajatulamu. Wabula tugambye leero tutunuulira hijja eyitibwa attamattu. Bwe tuba tuleete enniya tugamba labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. Tuleete enniya nga tusooka kukola umura, then oluvannyuma lwa umura ne tubeerawo awo ennaku ze tubeerawo nga tukola ibaada, tugenda ku haramu tusaala, ne tulinda olunaku olw'omunaana. Olunaku lw'omunaana luyitibwa taruwiya, lwe lunaku emikolo gya hijja bwe gitandikira ddala mu butongole. Tuli wamu? Kiba kitegeeza bwe twasoose ne tukola umura nga bwe twagisoma emabega era nga bwe tugimanyi, hijja umura tugikolera mu ssaawa nga mmeka? Tugambe essaawa nga 2 eba ekoze eki? Eba ewedde. Abasajja tuddayo bwe tumaliza umura tukendeezaako bukendeeza nviiri, tetuzimalirako ddala. Lwaki? Waliwo olusala ate olwa hijja. Ntegerekeka? Bwe tuba tukoze umura tukendeezaako buki? Ekyo tukikola ku muntu agenda okukola hijja. Wabula omuntu agenza okukola kati ng'aba agenze mu Ramadan, ye ekisingako obulungi kusalirako ddala enviiri ne zikola ki? Ne ziggwako. Ku musajja. Ku mukyala tugamba enviiri bye bimu ku byokwewunda by'omukyala, era yazikwata bw'ati n'asalako katini nnyo, kiba kikoze eki? Kiba kiwedde. Wabula ku musajja okendeezaako buki? Bukendeeza. Bwe tumaliriza okukola umura tujjamu engoye zaffe oba eziyitibwa ihiraami, ne tudda mu kanzu zaffe. Naam, tujjamu ki? Ihiraami ze tubaddemu, ebyambalo bye tubaddemu, ekyenkutu wansi n'ekyesuuka wa oba ekyaleesu waggulu, ne tubijjamu ne tudda mu ngoye zaffe eza bulijjo. Bwe tudda mu ngoye tugambye ennaku ezo tuba tukola ibaada, kusaala, kukola adhikaari za njawulo, kutendereza Allah. Abasobodde okusiiba ne basiiba, abaagadde, abatasobodde ne tusigala nga tukola ibaada eza bulijjo, nga tulinda olunaku lw'okumeka? Olw'omunaana. Era olunaku olw'omunaana lwe tuzaamu kombati zaffe abasajja. Lwaki soogera ku bakazi oba ku bakyala oba ku bamaama? Lwaki siboogerako? Wangi? Wangi? Aha. Lwaki soogedde bamaama nti bajjamu ezaabwe ne kubanga bo basigala bambadde nga we bakola ki? Nga we bali. Insha Allah we basigala. Kasita kibanga engoye tezikukutte, engoye tezitangaala,
omukyala zengoye zakkirizibwa okukola ki okwambala wabula ku musajja yalina kwambala ki alina kwambala ihirami engoye mmeka engoye 2 nga munda temulimu wadde kagoye konna kalala vesti simanyi bokisa nga byonna tebikola ki nga byonna tebirimu kati ku lunaku olw'omunaana lwe tufuna puroguramu nti tugenda muna oba tugenda mina kutandika mikolo gyaki gya hijja nga tujjamu ekkanzu nga tuzzaamu ki ihirami zaffe oba kombati zaffe ziyita kombati naye sizo ez'abasirikale wabula mba ntegeeza ki ezaffe enjeru ihirami tuli wamu bwe tumala okuzizzaamu nga tuddamu twatula tugamba labbaika allahumma hajjan umura yakoze eki yawedde kuba ekyenjawulo ekiri ku muteeko guno ogwa hijja nti omala okukola umura n'owummulamu omala okukola umura n'okola ki n'owummulamu ennaku zo nga 3 4 5 n'olinda olunaku lwaki olw'omunaana olwa hijja kati bwe tumala okwambala ihirami zaffe nga tuleeta enniya tugamba labbaika allahumma hajjan kitegeeza umura yawedde kati tutandika mikolo gyaki egya hijja era bwe tumala okuleeta enniya nga twolekera emina nga twolekera wa emina olunaku lw'okumeka olunaku olw'omunaana mu mbala ya kalenda y'obusiraamu mu mwezi gw'10 ogw'12 banaye lwaki tubibagamba oba lwaki tusomesa ogende okola ibaada yo ng'okoze eki ng'ogitegedde kibi nnyo okola ibaada nga gw'otuusa mukolo anti baatugaye baatuleese nze kyebagamba kyenja okukola oli n'atafaayo okugamba nti munnange akasente kituufu nkasasudde naye neetaaga okusoma tugereze ku swala kituufu tulaba mulimu ebigambo naki n'ebikolwa naye gwe tojja kugamba nti nze ebigambo sibimanyi sijja biyiga kangende nkola bukozi swala neetuuka olaba bawanika emikono bakisa ku lubuto bajjawo bagenda ku maviivi baddayo bavaayo bagenda wansi eba si swala lwaki eswala biba bigambo nabikolwa kati ne ibaada ya hijja era namwe mubeeramu ebikolwa n'ebigambo newankubadde ekyenjawulo nti wali tusobola obyogerera wamu tuga bannaye wano twogererawo kino ekitali muki ekitali ku swala kati olunaku olw'omunaana tuva e Makka twolekera mina oba muna baba bateeseteese bulungi nnyo nti abanayuganda bagenda sula mu tenti bweziti era mu kifo bwekiti era ku street bweti tuli wamu baba bateeseteese buki bulungi abanayuganda we bagenda okukola ki okusula kiba kitegeeza awo wennyini ffenna we tusula abatambudde nekkuba simanyi abagenze ne misubaahu abagenze ne tawakkalu abagenze ne muzaatandazaazi ffenna tukuŋŋaana mu kifo kitya kye bawadde abanayuganda era woolabira ne banno owoga gundi naye yazze ne gundi yazze noono yakoze eki yazze naye ng'ekyatututte ki hijja kola ibaada ntegerekeka ku lunaku olw'omunaana lwe tutuuka wa emuna oba emina tugenda kukolawo ki kutendereza Allah kutendereza ani Allah eswala neetuuka ne tusaala era ekyenjawulo ekiri emuna nti eswala ezaalaaka ennya bwe tuba tusaala akammeka tuba tusaala aka 2 nam eswala zaalaaka mmeka ennya bwe tuba tusaala akammeka 2 ate buli emu mu budde bwayo buli emu muki lwaki tukikola bwe tutyo yensomesa y'omubaka sallallahu alayhi wasallam okuleka magaribi yo tekola ki yo
tetugijjaako oba tesalwako laka zaawe zisigala mmeka 3 kitegeeza bwe tutuuka Emina buli omu okulaba kapoloti ke bamuwadde oba akabanja kagenda osulamu nti gundi tukuwadde wano gundi ojja sula wano naawe ojja kugira wano naawe buli omu ng'alina akafaliso ke kagenda okukola ki okusulako oba okwebakako naye tuba mu kutendereza ani tuba mu kutendereza Allah Emina eyo etooyi n'ebiyigo weebiri wabula kyetaaga omuntu okwetegeka ng'esswala tennakola ki tennatuuka bw'olinda esswala n'etuuka oyinza okwonoona mu ngoye lwaki abantu baba ki abantu baba bangi mama ntegerekese abantu baba baki baba bangi ng'ojja tuuka nga layini nga toyiza kusimba ki layini naye bw'ogenda ng'esswala tennaba manye tuswala ebulako essaawa meka nti 2 n'ogamba kaŋŋende ntereza eki wuzu yange ojja kufuna wuzuyo mu mirembe naam kitegeeza olunaku olw'omunaana ibaada zetukolerako kusaala buki kusaala busaazi emmere bagituleetera ne tukola ki ne tugirya ekyenkya ekyemisana ekyeggulo byonna bikola ki byonna bibaayo okusinziira ku pulogulaamu engeri gye yakoze eki gye yateekeddwa naam kiba kitegeeza tugenda mu lunaku olw'omwenda tugenda mu lunaku olw'okumeka olunaku olw'omwenda pozi olunaku olw'omwenda luyitibwa lunaku ki olunaku lw'omwenda mu mwezi gw'12 batugambye luyitibwa yaumu arafa yaumu arafa lwe lunaku lwa arafa tuli wamu kitegeeza ffe abagenze e Makka tulina okuva Emina naam tugende wa tugende mu kifo ekiyitibwa Arafaati ekifo kiyitibwa Arafaati olunaku luyitibwa lunaku lwaki lunaku lwa Arafa kati olunaku lwa Arafa tubeera mu kifo ekiyitibwa ani Arafaati ntegerekeka abataagenze mu hijja basigala wa e Uganda oba mu nsi zaabwe bw'oba oyagala okufuna empeera olunaku olwo kulusiiba olw'okumeka olw'omwenda oluyitibwa yaumu arafa era olunaku olwo oluyitibwa yaumu arafa batukolera enteekateeka ne batugamba nti Abanayuganda mugenda kuba mu tenti Emina saawa 10 ez'ekiro tuli wamu lwaki batuwa essaawa kubanga buli nsi bagiwaaki essaawa zaayo kitegeeza ebagamba nti ffenna tugende mulundi gumu jamu agenda kuba muki mungi ng'abantu tebalina we bayita emmotoka tezirina we zikola ki we ziyita emmotoka zijja ne zipaakinga ku mulyango oguyingira mu tenti yaffe ne tuyingira ffenna abakuba abagurupu z'endala zonna kiri nti bonna baki Banayuganda ffenna ne tuyingira era baasi zaffe ekyomukisa omulungi batuwa ebikomo ne batugamba nti Abanayuganda twabawadde ekikomo kuliko namba 2 ekyokulabirako ng'ekikomo kyokoze eki bakikusibye ku mukono era ne tenti we tuba tugenda kubeerako namba ameka 2 baasi ezitujja e Makka okututwala Emuna kubeerako enamba y'emu namba meka ezitujja mu Emuna okututwala mu Arafa era zibaako namba ameka kitegeeza gwasola babaasi nti namba 2 nga kyekikomo kyolina omanye eno ekola ki era bwe tuba tuvudde mu Arafa kuba ne mu Arafa era kubeerako enamba nti namba meka ne Muzdalifa era kubeerako enamba y'emu omuntu aleme kukola ki kubula amanya nti baasi namba meka eno tize zaatuleese katulinye tukole ki tugende wabula tuzirinnya era okusinziira ku oda y'omukulembeze waffe atukoze eki atukulembedde nti bannange tukole ki tuva wano tudda mu kifo bwe kiti kati ku lunaku olw'omwenda tuvudde wa tuvudde Emuna olunaku lw'omunaana tugenzeewa
tugenze mu Arafat ku lunaku lwa Arafa. Olunaku olwo Allah watutikire engule y'obwa haji n'obwa hajati. Kitegeeza omuntu bw'agenda e Makka n'atatuuka mu lunaku lwa Arafa n'atagenda mu Arafat mu lusenyi olwo taba haji era tabaani hajati. Kiba kitegeeza abantu bonna abagenza okukola hijja bonna tuba mu kifo kitya? Mu kifo kimu. Bwe tuba muna ffenna tuba muna. Bwe tuva ne tugende mu Arafa ffenna tuba muki? Mu Arafa. Buli yagenza okukola ki? Okukola hijja. Era engule y'obwa haji nga bw'ogamba nti omwana asomye Makerere asomye university ne bamutikkira nti amaze diguri awe bamutikkira. Era kitegeeza olunaku luba luno bagamba nti bano bwe bati ne bwe bati tujja batikira olunaku bwe luti okusinziira ku bya university. Naye wali ffenna tuba mu kifo kitya? Kimu ekiyitibwa Arafati ku lunaku lwaki? Ku lunaku lwa Arafa. Ebikolebwa mu Arafati kuba kusaala kutendereza ani? Kuba kutendereza Allah tabaraka wa taala. Era bwe tuba tusaala swala ya dhuhuri ne asiri kubaze swala ze tulina okukola ki? Okusaalirayo bbiri. Okulekanga programu y'okugamba nti tugende mu Arafati nga baatukeezezza ne bagamba okusinziira ku abantu bangi Abanayuganda tubawadde essaawa 10 ez'ekiro ne tulyoka tusaalirayo subuhi naye nga tulina saalira swala mmeka? 2. Esswala ezo tuzisaala jam'an wa kasran, tuzigatta. Esswala tukola ki? Tuzigatta ne tusika asiri ne tugisaala mu budde bwaki? Bwa dhuhuri. Kitegeeza omwazinya yaziina, naam, bw'amala okwaziina ne tusaala dhuhuri. Amayaziina ne tukima esswala ne tusaala dhuhuri. Bwe tumaliriza okusaala dhuhuri omwazinyi n'addamu n'akima esswala ne tusaala ki? Asiri. Naye tusaala laaka mmeka? Laaka 2. Era wabeerawo kutuba. Tugamba tulonze omuntu bw'ati yagenda otulyowa emyoyo n'atubuulirira. Era bwe tumaliriza okubuulirirwa ebyokunywa bibeerawo, ebyokulya bibeerawo, kitegeeza tulya ne tunywa ne tuwanika emikono ne tusaba Allah tabaraka wa taala. Kubanga ebbanga lye tubeerayo lyonna liba lya kusaba. Tuba tukola ki? Tuba tusaba busabi Allah tabaraka wa taala. Ekisooka bannaye tuli beetaavu. Tuli beetaavu. Allah ne waba akuwadde ssente nga gwamusaba Allah ampa ssente n'azikuwa. Era olina omusaba ayi Allah nkuumira ayi Allah nkuumira ssente zange. Ayi Allah ssente zange z'ompadde zinteeremu ki? Zinteeremu baraka. Tuli beetaavu eri ani? Eri Allah tabaraka wa taala. Tusaalirayo esswala mmeka? Dhuhuri ne asiri. Laaka mmeka? 2. Era obudde kasita buwungeera nti magalibi eyingiddewo enjuba egudde, tetusaalirayo magalibi na isha, tetuzisaalira mu Arafa. Tuba tetulina kuvaawo Arafa ewedde olunaku lw'okumeka? Olw'omwenda. Twolekere Muzdalifa. Twolekerewa? Muzdalifa. Kitegeeza nga tuba mu tenti zaffe ze tubaddemu ze baatuwadde nga twolekera tunoonya bbaasi ezitutwalawa? Muzdalifa. Mwana wattu oba ekikwewunyisa Muzdalifa wote waliwo tenti. Era ekitutwala Muzdalifa kusuulawo obusuzi kyokka. N'olaba omuntu ow'ebbeeyi, simanyi pulezidenti, minisita, kabaka, wallahi ng'akutte akasaalo oba ng'akutte ekipapula. Ng'akutte akaki? Akasaalo oba akutte ekipapula. Kwagenda okugamba kanneewunzikemuko wa? Kanneewunzikemu. Tugambye mu kitiibwa kyo ky'olina obwa pulezidenti bwo, kabaka, minisita, MP, buli omu ekitiibwa ky'alina, ffenna tuba mu kifo kitya?
mu kifo kimu akutte ekipapula akutte akasaala kyetaaga akasaala akatono akatagenda kukola ki kukumenya kuba ekiyitibwa hijja. Wallahi omuntu tolaba nti tubeera Uganda omuntu amuyita hajati haji biki bw'oba tonnakola bw'ogenda n'okola hijja okakasa n'ogamba nti ekitiibwa kya haji mbadde sinnatuuka kiyitibwa. Era ng'olabira ddala tewandiyagadde kuyita haji oba hajati nga tonnakola ki. Lwaki? Hijja giba mikolo nga kyetaagisaamu ne kuki ne kumaanyi. Maama wange totya oyinza ogamba omwana ntiisizza kyetaagisaamu amaanyi nze nga maama totya. Ebintu byonna bitambulira nakukola ki nakumalirira. Kasita ogamba nti bisimillah ngenda kukola kino weewuunya ne Allah engeri gyakola ki gyakikolera neogamba Allah ng'akoledde ekintu nabadde sikisuubira nabadde ndowooza amagulu gagenda kunnuma naye alhamdulillah emikolo gyange ngikoze buki ngikoze bulungi. Tutegerekese. So hijja yeetaagisaamu ki amaanyi. Kati Muzdalifa tuvuddeyo ekiro ekikeesa olw'okumeka tuvudde mu Arafa ekiro ekikeesa olunaku lw'10 naye ekiro ekyo tugenda kimalawa Muzdalifa. Biki bye tukolera Muzdalifa? Ekisooka tusaalirayo swala mmeka 2 swala kinaki magharibi ne isha. Jukira twavudde mu Arafat nga tetusadde magharibi naki na isha. Bwe tutuuka Muzdalifa nga abafuna wuzu nga tuzifuna abayina nga tusaala swala tul magharibi rakameka raka 3. Bwe tumaliriza magharibi ne tusaala isha rakameka raka 2. Bwe tumaliriza nga twewunzikamuuko nga twebakamu paka obudde nga bukola ki obudde nga bukedde nga tumaze osaala subuhi. Naye mu interview eyo tusaaliddemu magharibi neki ne isha n'okwebakamuuko n'okusaalirawo ki subuhi. Tukolerawo omulimu guno ogusembayo Muzdalifa we tulina okujja obuyinja bwe tugenda okubisa ki ekiwaji oba ebiwaji. Tuli wamu? We tulonda ki mu kitiibwa kyo mu bwebbayi bw'olimu wallahi n'otandika n'ogenda mu nfuufu n'otakula bwoti olonda buyinja. Allahu akbar kabira. Mu kitiibwa kyokola ki kyolina bakulaba okutta akacupa olonda ki agayi ne president naye ali mu nfuufu ne minisita naye ali mu ki alonda ki alonda buyinja. Twandironzeewo obuyinja bumeka bane nga tugambye nti buyinja bwe tulina okukola ki obutali buyinja tobulonda. Simanyi nze ndabye akataka simanyi akafunfugu tulina kulonda buki buyinja. Bwoza buba bwenkanawa buba butini nnyo bwe buti nga butini nnyo buba butini wabula tetulonda mayinja tikanonde ejjinja eddenemu tulonda buki tulonda buyinja. Awo nyolyoka olaba buli omu anoonya agamba emikolo gyange njagala ngikole mu butuufu bwagyo. Ali mu nfuufu akola ki ali mu nfuufu akola ki ali mu nfuufu anoonya buyinja. Twandiggyewo obuyinja bumeka? Twandiggyewo obuyinja buyinja ndowooza bwandibadde tusooke tububalemu ffenna kuba ku lunaku lw'10 ku lunaku lw'okumeka olw'10 jukira tumaze oku ekiro tuli Muzdalifa tusaaliddeyo magharibi isha twebaseemuuko tulonze obuyinja tusaaliddeyo subuhi twolekera Muna. Twolekera wa Muna. Bwe twolekera Muna tuyinza obutasooka kuddayo we twasuze oba poloti waffe baabutuwadde ne tugenda paka ku kiwaji oba ku biwaji ne tugenda paka wa ku biwaji ne tukubayo ekiwaji kimu ebiwaji ebyo biri 3 era biri mu layini bwe biti
tugambe ekisooka kiri wano kye bayita jamaratul akabati asugura, ekyawakati jamaratul akabati alwusta, ekisembayo jamaratul akaba alkubura. Kati tuyita ku kisooka, naam, ne tuyita ne ku kyokubiri nga tetukubya buyinja. Ekisembayo kye tukuba obuyinja 7. Obuyinja bumeka? 7. Obuyinja obwo tubukasuka tutya? Tobukasuka bwonna nti nkutte 1 2 3 4 5 6 7. Tukwata kayinja kamu ku kamu, n'ogamba bisimillahi Allahu akbar, n'okasuka akayinja, n'ogira akalala akokubiri bisimillahi Allahu akbar, n'okasuka akokumeka paka ka 7 wekakola ki bwe kagwayo. Wabula tetubukasuka tutya? Tetubukasuka mulundi gumu. Ekyokubiri mukasuka obuyinja obwo tetubugwata nga nvuumuulo, kuba osobola osanga omuntu n'agamba wano simanyi tukuba shaitaani bannange ekyo kifu, n'akwata akayinya n'agamba n'akasuka. Wabula osembera mpola mpola, naam, n'okwata akayinya ko bisimillahi Allahu akbar, n'okasuka, n'okwata akokubiri bisimillahi Allahu akbar, akokusatu, akokuna, akokutaano paka kakumeka paka ku ka 7. Era kyembasaba nti wetubanga twakatuuka ku kiwaji oba awantu wonna, abantu babeera nnyo awasooka. Abantu babeera nnyo akola ki? Tugeze ekiwaji kye kino nga tujja bwetu twakakitu tukituukako, abantu babeerawo nga jamu ali awo, akavuyo kabeerawo kangi. Ffe kye twandisabye oba kye nandisabye, tusikemu siteepu ng'abaddawa mu maaso, tufune gaapu, tulyoke tukole ki? Tukasuke. Era tusembere kumpi, tobeere eno distance n'ogamba nze kankole ki? Ojja kuba abantu. Ate nga mu ibada temuliimu kukola ki? Temuliimu kunyiiza. Tuli wamu? Tuli ku lunaku lwa kumeka? Lunaku lwa 10. Olunaku lwa 10 tukola emirimu gino wammanga. Ekisooka tukuba ekiwaji kitya? Ekyokusatu mu oda. Ekyokusatu obala kimu 2 ewabula ekyokumeka? Ekyokusatu. Gwe mulimu ogusooka. Omulimu ogwokubiri, naam, tusalako enviiri. Twagambye we twabadde tukola wumura twakendeezezzaako. Kati ku lunaku olw'e10 lwe lunaku lwa Eid by the way, oba yawmu Eid al-Adha oba yawmu an-Nahari. Omulimu ogwokubiri kusala ki? Nviiri. Omulimu ogwokusatu kusala kisolo, kubanga hijja gye tulabye omuteeko gwe tulabye oguyitibwa tamattu kyatteeka olina okusala ki? Olina okusala ekisolo. Omulimu gwakumeka? Gwakusatu. Twandikoze ogwokuna naye katuguleke. Twandikoze ogwaki? Ogwokuna naye katuguleke. Lwaki? Tuyinza okoowa ennyo. Era omulimu ogwo tutera gukola nga tuviiridde ddala emuna, ne tugamba nti engeri gye tuva emuna oba gye tuvudde emuna, omulimu guno ogwo gwe twandikoze ku lunaku lw'e10 katugukole nga tuviiridde ddala wa emuna, era tewali buzibu, era oba toyawukanye ku nsomesa yaani ya mubaka sallallahu alayhi wasallam. Kitegeeza ku lunaku lw'e10 tukolerako emirimu emeka? 3. Omulimu ogusooka? Omulimu ogusooka kuba kiwaji. Tugambye kiwaji kitya? Ekyokumeka nga mu oda? Ekyokusatu. Obuyinja 7. Bwe tumaliriza ne tukola ki? Ne tusala enviiri ne tuzimalirako ddala. Mulimu ogwokusatu gwa kusala ki? Gwa kusala kisolo. So nabwe ekyo bwe tumalirizaawo nga tujjamu ihirami zaffe abasajja, naam, nga tulyoka tudda mu kanzu. Kiba kitegeeza ihirami twajambadde lunaku lwa kumeka? Lwa 8. Naam,
tugirimu olunaku olw'omunaana ne tugibeeramu olunaku olw'omwenda n'olunaku olw'okumeka olw'ekkumi ogirabanga ennyangu naye ekaluba oli omuntu osobola omusanga nga yeewaana okugisiba neetuuka neemutagalako neeyagala okugwa ng'awulira emutamye. Tuli wamu? Ng'awulira ekoze ki? Ng'awulira emutamye. Naye mu kubeera nti tubeera mu ihiraami si kyatteeka kubeera nti gwe obeera mu ihiraami emu yokka. Sobola okugamba nti anze kanfuneyo peeya yange ey'okumeka ey'okubiri. Eno bw'eba eddugadde n'ofuna peeya ey'okumeka ey'okubiri. Tekiinaamu haraamu yenna era tekiinaamu buzibu bwonna. Olunaku olw'ekkumi luwedde bwe tumaliriza ebyo tudda mu bwe baatuwadde bupoloti mu tenti yaffe ne tubeera awo nga tukola ki? Azikaari ez'enjawulo. Tufuna ddalasa okutubuulira okw'enjawulo. Kusaala, kulya, kutendereza Allah byebyo. Olunaku olw'ekkumi tugambye tubala obuyinja. Tukozesezaako obuyinja bumeka? 7. Ku lunaku olw'ekkumi n'olumu omulimu gwe tukola oba ibaada gye tukola yakuba biwaji bimeka? Mu oda osooka na kino ekitono. Buyinja bumeka? 7. Nodda ku kyokubiri obuyinja bumeka? 7. Nodda ku kyokusatu obuyinja bumeka? Naye mu kubeera nti tukuba ebiwaji bw'omala okuba ekiwaji ekisooka obuyinja 7 ng'oddako wali ebbali tugeze ekiwaji kiri wano n'osika siteepu zo n'odda wali ebbali n'otunula mu kibula n'owanika emikono n'okola ki? N'osaba n'omaliriza n'ogenda n'okuba ekiwaji ekyokumeka? Ekyokubiri. Era n'odda ebbali bw'oti n'owanika emikono n'okola ki? N'osaba. Bwe tumaliriza ekyokubiri ng'okuba ekyokusatu bw'omaliza okuba ekyokusatu awo towanika mikono olina kuddayo mu tenti yaffe gye baakuwadde kapolotiko bw'ogenda okukola ki? Okubeera. Ntegerekeka? Olunaku lwakumeka? Lwa 11. Olunaku oluddako olw'ekkumi n'emmeka? Olw'ekkumi-2. Era tukola mulimu gwe gumu gwa kuba ki? Kuba biwaji bimeka? 3. Kiba kitegeeza olunaku olw'ekkumi-n'olumu tukubye ebiwaji 3 bwe buyinja bumeka? 21. Waba ogatta 7 n'omusanvu 14 n'omusanvu 21. Bwe tugatta 21 ku buli omusanvu obwasoose olunaku lw'ekkumi buba buyinja bumeka? 28. Tuli wamu? Tugenze ku lunaku lw'ekkumi-2. Olunaku lw'ekkumi-2 tugambye ibaada gye tukolerako yakuba biki? Biwaji 3. Era obuyinja 7. Obuyinja 21. Bwe tugatta obuyinja 21 ku 28 buba bumeka? 21. Wogatta 22 agaana mu 8 siwe kiri? N'ogattako wangi mama? Buba obuyinja 49. 49. Tuli wamu? Kati ekyo kijja nga ffe tugenda kuva emuna ku lunaku lw'ekkumi-n'emmeka? 2. Kitegeeza awo tuba tumaliriza nga ddala emuna tuviirayo ddala ffenna lumu. Ntegerekeka? Emina tuviirayo ddala lumu. Wangi maama? Obuyinja obwo lwaki tububaze? Bonna tubulonda omulundi gumu ewa. Tubulonda wa? Muzidalifa. Tubulonda wa? Muzidalifa. Bonna olina obulonda omulundi gutya? Osobola okufuna akacupako n'ogamba obuyinja bwange kambukole ki? Kambulonde lumu.
bw'oba olonze obusingamu tekiina buzibu. Oyinza otuuka ng'oli agamba nze obuyinza obuyinja bwo naye bwambuzeeko biki ani alina obuyinja akole ki ampeeko n'omuwaako. Ntegerekeka. Kitegeeza bwe tuba tugenda kuvaayo ku lunaku lwe 10 n'emmeka 12 tulina kulonda obuyinja 49. Bwe tuba tugenda kumalayo olunaku lwe 13 nga lwe tuvaayo olunaku lwe 10 n'emmeka n'essatu kiba kitegeeza olwo olunaku lwe 13 tulina okukuba ebiwaji bimeka bisatu. Naye ng'omuntu avuddeyo 12 talina buzibu. Oli asazeewo n'agamba nti anze kannindire ddala nviireyo ddala ku lunaku lwe 10 n'emmeka n'essatu naye talina buki naye talina buzibu. Kiba kitegeeza olunaku lwe 13 ogenda kukuba ebiwaji bimeka bisatu. Bw'okuba ebiwaji bisatu bwe buyinja bumeka 21. Bwe tugatta 21 kwanamu omwenda bwe buyinja 7. Bwe buyinja bumeka tebuba bungi. Era tugamba nti obuyinja 7 sigenda kukwata kino ekicupa ekinene. Akacupa kano akatono ekinene nnyo ekaba kagenze wala nnyo wakati n'okwata akacupa kono wakateeka mu nsawo n'ogamba kankole ki kaŋŋende oba kannumbe. Tuli wamu? So hijja eyitibwa tamattu bwetyo bwekola ki bwe tuba tumaliriza nga tuviiridde ddala emuna tujja ne twetooloola Kaaba olwetooloola olwa hijja oluyitibwa tawaafu al-ifaada. Tawaafu al-ifaada lwe lwetooloola olwaki lwe olwetooloola olwa hijja. No making sure nti hijja ekoze eki hijja ewedde mu butongole. Kitegeeza hijja tugikoledde ennaku meka lwa 8 lwa 9 lwa 10 11 12 ziyinza okuba ennaku 5 oba ennaku meka 6 kwoyo agenda okuvaayo ng'ennaku z'omwezi 10 n'emmeka hijja eba ewedde. Ekiba kikkakatako kiki kwongera kukola ibaada kusaala nga bwe twasoma nti esswala gy'osaalidde e Makka esswala emu Allah akuwaamu esswala emitwalo 10 buli swala oba ya sunna oba ya farada emitwalo emeka 10. Hijja omuteeko ogwo ne tubeere tugamba nti ogwo tukoze eki tugumaliriza. Tuli wamu? So hijja nebeera ng'ekoze eki ewedde. Tugisomedde mu bbanga ki mu ssaawa mmeka? Tugisomedde mu ssaawa mmeka? Mu ddakiika nga 4 ziri 5 dakiika meka dakiika 4 mu meka tusomedde mu hijja tubadde nga abagikoze nti hijja tugikoze nekola ki tugikoze neggwa. Tuli wamu? Era mukkirize saagala kusingako awo wabula kyenjagala njagala bibuuzo. Kyenjagala njagala ki njagala bibuuzo. Bibuuzo ebibalema nze ngamba buuza. Naam. Toyinza kola ki? Toyinza kuva na buyinja bwo Kampala n'ogamba nti seka ngende n'obuyinja bwange. Buyinja bwe buvudde e Kampala bukole ki? Buleke. Tulina ensomesa omubaka waffe gye yakola ki? Gye yatusomesaamu era n'atulaga nti obuyinja tulina bujja wa Muzdalifa. Kati era tutuuke Muzdalifa nga tulonda obuyinja bwaffe. Jukira twakoze ibada y'eswala magharibi n'isha kwebakamu kulonda buyinja nga tukola ki nga twolekera. Naam. So obuyinja tobujja wa tobujja Kampala. Naam mama wange. Naam. Kakati bwe tuba tugenze emuna nga batuwadde poloti zaffe bwe tugaba poloti bwaffe kireeza buli omu agenda okukola ki okusulawo okwebaka. Obufaliso obwo tubusangamu era ze nteekateeka
mukama wange zaalaja ne bannanga abatannamalayo bisale tukole ki kola pulogulaamu kugisanga nga nteeketeeke buki bulungi era obufaliso obwo bubeeramu ne bagamba nti aha obufaliso bumeka obugenda mu tteeti nti obufaliso 200 ne babuteekamu buli omu agamba gojja kusula wano gojja kusula wano gojja kusula wano gojja kusula wali kati obufaliso obwo bukola ki era bubeerako n'ebyokwebikka nga bwe twandise ng'obusuuka nawo bukola ki kuba eri teweetaagisayo bulanketi ku bbugumu eriri eri baida weehijjayo omwaka oguwedde omusana gwayaka nnyo ne gutuuka mu degrees gwatuuka mu 50 kitegeeza guba muki wano ewaffe ogwabadde gwakanga ramadani tenatandika gwabadde mu 34 naye nga tukaaba sana muki kati teeberezaamu ogutuuse mu 50 guba gwokya gutya era bwe gutuuka mu degrees ezo batugoba wabweru bagamba naye muve wabweru muyingire muki kuba omusana guyinza okwokya n'otabuka guyinza okwokya n'ofeintinga kati ogamba tuve wabweru tuddewa tudde mu tenti tuli wamu naam kati bwe bityo bibiri enteekateeka bwetyo bwekola ki bwetyo bweba aha ekibuuzo ekirala Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesebo. Naye era tu ate no wotuukidde tubadde twakatandika eddakiika mbale. Naam. Osanze tuze lunaku lw'ekkumi ng'ebbiri zikuyiseeko. Okay. Naam. Mukadde waffe atuuse tuvudde ku lunaku lw'omunaana n'olw'omwenda tuli wamu kambuuze tugambye olunaku olw'omunaana tubeera ludda weera tukola biki wangi olunaku olw'omunaana twagambye olunaku olw'omunaana lwe tutandika emikolo gya hijja mu butongole umula tuba twagikoze kuba tusomye emiteeko gya hijja emeka 3 waliwo oguyitibwa tamattu waliwo oguyitibwa qiraanu n'oguyitibwa ifraadu kati era tusomyeko omuteeko gutya ne tugamba oguyitibwa tamattu omuntu akola umura naam bw'amala okukola umura n'alinda paka olunaku lw'omunaana lwe lunaakola ki we lunaatuuka era bw'akola umura n'agimaliriza wekuba kusala nviiri akendeezaako buki bukendeeza tamalirako ddala lwaki tamalaako olunaku lw'ekkumi ajja kusala enviiri ezo azimalireko ddala nkyegerekeka olunaku olw'omunaana lwe tuteekamu lwe tuzzaamu ihiraami zaffe ne tutandika ne tugamba labbaika allahumma hajjan kati awo tutandise okulumba ki hijja emikolo gya hijja tugitandika mu butongole ne tuva mu woteeri emaka we tubadde ne twolekera emuna oba emina tuli wamu olunaku lwakumeka lwa munaana abasajja tuli mu ihiraami zaffe abakyala bali mu ngoye zaabwe mashallah ne twolekera ne tutuuka emina ne batugamba bannayuganda basuze wano ne batugamba nti gundi gurupu eno eriwa mugenda sula wano gurupu eno ne bamakinga sure nti babala abantu abatambulidde mu gurupu eyo ne bamala okuggwayo ne balyoka badda ku gurupu ki endala era bwe tukola ku lunaku lw'omunaana tusaala dhuhuri tusalirayo dhuhuri emuna ne tusaala asiri ne tusalirayo ne magaribi ne isha wabula buli swala eyalaaka ennya tusaala bbiri lwaki yensomesa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ntegerekese ne tudinda essaawa ze baatuwadde abanayuganda bonna okuva emuna okwolekera mu arafaati olunaku olw'omwenda tugambye tugezezza essaawa nti bayinza okuba batuwadde essaawa 10 ez'ekiro batugamba essaawa 10 emmotoka zigenda kubeera awo ku mulyango oguva mu tenti zammwe naye omulyango gwe batuwa bayinza okuba nga bagasse esinga 5 nga zonna omulyango ogutuyingiza guli gutya gumu agamba abanayuganda
Abanagana, Abamoroko, Abakameruni, mwenna twabawadde ekifo kino kimu. Kitegeeza emmotoka ezigenda opaakinga awo tugenda zirinnya ffenna. Tuli wamu? Era bwe zitujjawo awo tugambe lwaki batuwa essaawa obutakola idinga mu kkubo jamu obutabeera muki mungi kuba ensi yonna ebaayo. Buli nsi gye wali owuliddeko nagyotawulirangako zonna zibaamu muki mu hijja. Ne tumanya nti saa zaffe ze baatuwadde baasi zaffe zigenda tusomba zikole ki zitutwale. Naye twagambye bwe tutuuka e Jidda olunaku olusooka batuwa ebikomo. Batuwa ebiki? Ebikomo. Era si kyokka ne batuwa ne kaadi. Olaga bolaba endagamuntu batuwa kaadi. Ne bagamba eno kaadi tugiwa ddaani Haaji. Era passport zaffe zonna bazitujjako. Sikutulanga mbu tetutegeera. Sikutulanga mbu tetulina buvunaanyizibwa. Wabula ye programu bazitujjako ffenna ne batukolera kaadi. Era passport ezo tetuddamu zirabako. Tuzirabako ddi olunaku lwe batugamba nti bannange leero si lwa Sande, bannange ku Lwokubiri tudda Uganda. Olunaku Lwokubiri lwe tuddamu ndaba ku passport. Naye tetuddamu zikola ki? Zirabako. Bazitwala paka mu minisitule ya hijja. Ne bamanya ez'abaana Uganda zizino. Zonna nga ziri awo. Ensi zonna buli agenza okukola hijja bamuggyako ki? Bagimuggyako. Ne oba kabaka ne oba president bagikuggyako. Kuba ye programu ekola ki? N'ebikomo bye batuwadde, ebikomo ebyo bitera obeerako ennamba. Nti bakuwadde ekikomo kya namba 2, kuliko namba 20. Kitegeeza emmotoka ezinaatujja ku woteeri Maka okututwala Emuna zijja kuba ziwandiikiddwako 20. N'omulyango we tugenda okubeera mu tenti we batuwadde Emina oba Emuna kuliko ki 20. Ze zimu baasi ezijja tujjaawo zitutwale mu Arafaati, zitujje mu Arafaati zitutwale e Muzdalifa nga kuliko ki 20. Kitegeeza wetegeeza kuga eno kuliko ki ino 22 ayo si yaffe. Lwaki? Kuba bwekujja era bwekuteeka ku nnamba. Kati bw'olinnya endala bagenda kukutwala walala ojja kunoonya Abannayuganda bakulonde bulonzi nga wakoze ki nga wabuze. Kati olunaku lw'omwenda batuwadde programu tugenda tugenda mu Arafaati. Naam, mu Arafaati bwe tuba tuvudde mu Emuna nga tetwasadde subuhi kitegeeza tujja gisalira mu Arafaati. Bwe tuba twavudde Emuna nga twasadde subuhi kitegeeza mu Arafaati tugenda salira eswala mmeka 2 dhuhuri ne asiri. Kitegeeza olwazina luba lumu nga muntu wa Imam bwana mwazini bwana yazina ne tusaala dhuhuri bweggwa nakimeswala ne tuddamu ne tusaala ki asiri. Naye laaka mmeka kitegeeza awo tugasse asiri tugisisa okuva eri ne tugiteeka mu kifo kyaki kya dhuhuri kye bayita jamuan wa kasran. Jamuan tuzigasse ne tuzisaala 2 lumu ate tusazeeko mu kifo ky'okusaala akanya ne tusaala mmeka laaka 2. Mu Arafaati tubeeremu olunaku lwa mwenda olusiba yawumu Arafa. Tusalirayo eswala 2 kulya mmere ebaayo ne tufunayo kusinziira ku programu ne tufunayo khatwi ne bafuna khatwi ne bagamba ono yagenda okusoma kutuba mu tenti eno ono yagenda osoma mweri oba mweri. Muyinza osanga Abannayuganda nga batuwadde tenti okusinziira ku nnamba yaffe nga tenti batuwadde tenti nga 5 nga zonna nnene weziti nga zonna ate zijjudde okusinziira ku nnamba ebeekoze ki ebeegenze. Bwe tumaliriza eswala khutuba kulya ne tulyoka tuwanika emikono. Baseeka ab'enjawulo ne batusabirako naawe kennyini n'oddako wali mu kasona n'ogamba wallahi nze mmanyi ebizibu byenkola ki byennina. Mwe temumanyi kyandeese Makka, temumanyi lwaki nazze okukola hijja.
nga nina ebizibu byenjagala okuloopa ewaani ewa Allah wange nodda wali n'okulukusaako ku maziga ng'oli mu kuwanjagiraani Allah tabaraka wa taala. Tumaliriza enjuba kasiteegwa bweti tetusaalirayo magaribi na isha. Enjuba kasiteekola ki egwa nga tuvaayo basi ziba zitandise okupaakinga zipaakinze nga tulinnya basi nga zitutwala wa Muzdalifa. Ekiro ekyo kiba kitegeeza magaribi ne isha tuzisaalira wa Muzdalifa. Era nga twakatuuka Muzdalifa kyetusooka okukola kusaala swala mmeka era tuzigatta kubajjukira tugenda okuva eri obudde bwa magaribi olwedde buweddeko nga tuli mu budde bwa isha netutuuka netusaala magaribi netusaala neki ne isha laaka bbiri. Magaribi yo tesalwako zisigala mmeka 3. Isha netusaala laaka mmeka 2. Tumala osaala kwewunzikamu oyinza okuba olina ekipapula kyo paka saalo newewunzikamu awo n'olonda n'obuyinja bwe tugambye emmeka 49 oba 7 n'obulonda n'omenga shuwa nti mbukoze eki mbulina. Kiba kitegeeza tuli mu kiro ekikeesa olunaku olw'okumeka olw'ekkumi. Kati olunaku olw'ekkumi bwe tuva e Muzdalifa twolekera wa Muna. Si we twasuze wabula tugenda Muna kuba kiwaji kimu. Awo wotusanze wennyini obala kimu n'otakikuba n'obala ekyokubiri n'okiyitako n'okuba ekyokumeka olunaku olw'ekkumi tukuba ekiwaji kitya obuyinja 7. Butumalirizaawo nga tudda mu tenti zaffe ze twasuzeeko oba gye twagenda ku lunaku lw'omunaana wennyini wetudda wennyini wetukola ki wetudda n'osala enviiri. Kati enviiri ozisalirako ddala zonna ne ziggwako. N'ekisolo ebisolo tuyinza obutabyesalira wabula wabeeramu ebifo wagamba nti lufula weeri fe tukwata bukwasa oba sena tugamba twagala embuzi 25 tukwata sente mmeka nti bwe ziti ne tubala nti embuzi zaffe ziriwa nti ziziri ku lunaku olw'ekkumi nga bazisala. Lunaku lw'ekkumi nga bakola ki nga bazisala. Tuli wamu taata? Kati awo tutegeregeze tuli wamu. Kisinziira muyinza okuba nga mulina mashini zammwe oba mulina mashini yammwe n'ogamba ja Abdallah jangu okole ki onsale tekirina buzibu. Gwe woosazeewo nagamba kuba eyinza okuba mashini kayinza okuba buno obukirita waliwo obugira ddala obumalirako ddala enviiri zonna ng'oli mukugu bulungi n'akusala tekirina buzibu. Kiri nti kusalako ki nviiri kuggweerako ddala. Naam. So lwe lunaku olw'ekkumi mukadde waffe yakoze eki yetusanze. Obudde bwo butambudde eddakiika tubuzaayo nga 6-7. Ebibuuzo byange byabadde tebinnakuggwaayo. Ebyammwe byabadde biweddeyo bye mumbuuza naye nze ebyange nga tebinnakola ki tebinnaba kuggwaayo. Nze kambuuze mbuuze. Naam. Buba 42. Wennyini we watusangidde ku lunaku olw'ekkumi ne tugamba tujjako obuyinja bumeka 7 ne tugenda ku lw'ekkumi ne tujjako obuyinja 2 mwaka kuba okuba ekiwaji ekisooka 7 n'okuba ekyokubiri 7 n'ekyokusatu 7 si bwa 21 olunaku lwa 10 na mmeka 11 ne wasigaddewo bumeka 21 ne tubukozesa ku lunaku olw'ekkumi n'emmeka buba tebuweddeyo era tukuba ekiwaji ekisooka ekyokubiri n'ekyokumeka buba buweddeyo. Naam.
buyinza okubeera 7 kati buno tukozesezza 49 ng'emu natugenda vaayo ku lunaku lwe 10 n'emmeka 12 nga tumaliriza tuvuiddeyo ddala nam ku buyinja 7 bw'ojjako 49 waba wasigadde 2 mu mmeka mukamu lwe lunaku olwe 13 kwoyo agenda okuvaayo nga 10 na mmeka okusinziira ku pulogulaamu nti ffe tugenda vaayo nga 10 na mmeka 13 obuyinja bwe bubeerawo 2 mu mmeka mukamu era gwe mulimu gwe mukola gwakuba buyinja olumala okuba obuyinja nga muddayo emakka ku kaaba kwennyini nga tukola tawaafu al ifaada olwetooloolo lwaki olwa hijja naam taata kali tuli wamu oba waliwo akabuzeebuzeemu 7 ekisingako tulonde 7 buli omu alonde ki 7 pulogulaamu gye banaaba batukoledde baka abakulembeze baffe nti atuvaayo nga 13 oba ku safe side tuli wamu yes obucupa tubufuna tutya omusana ogubeera wali kiba kitegeeza kunywa tuli wamu kiba kitegeeza kukola ki kunywa oli agenda kusanga akwegayirire hajja tukwata amazzi gange oganywe kwata amazzi kwata bw'omala okunywa amazzi nga akakibawo okola ki kogenda oteekamu obuki obuyinja naam webiri webuli ogamba nti bagira dasibini wogamba nti akacupa nga manyiza kankateekewa neera nga bwomanya abantu buli omu ayina gye yakuliramu famire gye yakola twaba tuli bana Uganda gye wakulira si gye nakulira oyina engeri gye weeyisaamu nze gye sisobola kukola ki nange nina gye neeyisaamu gy'otakola ki tuli wamu kati teebereza ensi yonna gwoza babeeyisa batya kati era ojja busanga nga bukoze ki nga busaasaanye neera abakozi babeeramu bambi ne bagenda nga bakola ki nga balongoosa nga babugiramu ddala naam taata nkwagadde ebibuuzo obuuza nnyo mashallah era saagala sebo gwemu mmanyo gabi omusajja ndeka musumbuwa nemubuuza kino nemubuuza nakiri bannaye gyensonga ekola ki yensonga etuleeta kuba buli wootabuuza oyinza obutayiga otoga naabuuza bana tebansekerere naye yensonga ekola ki yensonga etuleeta taata ebibuuzo biweddeyo okyabulayo buuza naam era ka dustbin osala bwoti noga kankuŋŋanya enviiri zino mumanga mwesazamu natoga kankuŋŋanya enviiri zino zikole ki oziteeke mu kigundi kye bagamba ekibeeramu kasasiro yes bw'oba ogenze mu kasaaluuni saaluuni ekyo kimanyikiddwa nti saaluuni we bakusalidde bali bakola ki yakola emirimu gye n'ayonjawo ate n'alinda kasitoma omuki omulala naam maama wange wangi tulina tambula naki n'engoye nga mmeka engoye nga 3 engoye nga 3 zikumala ekyokubiri hijja baide tubeera ne pulogulaamu yaki abagenze muwumula babadde bagamba nti bannange kale mwali tufuniddeyo engoye kale nga akayunifoomu nga tusobola okulaba bannaffe naye ekyo tutera kikola mu hijja ddala abakyala nti abakyala babeera n'ebikaaya byabwe oba n'eduresi zaabwe kubeerako ekikaaya n'olugoye wansi ekiteeteeyi nga tumanya nti abakuba baabali bw'oba obuzembu olina ogamba hakanyanguwe nkole ki mbasange so muhijja pulogulaamu eyo ebeerawo ate muwumula tekola ki muwumula tebeerawo tuli wamu bannaye mukkirize ne jjajja mata bannaye mukkirize saawa 7 zikoze ki saawa 7 zituuse naye tusomyeko omuteeko gutya
tusomyeko omuteeko gutya omuteeko gumu era batunamala ogisoma gyonna esatu nga tulaba ogusinga obuki obulungi omuntu yalikoze muteeko ki kuba kiba kizibu tomanya Allah akuwadde obusobozi n'ogendayo oyinza obutaddayo mwaka gukola ki omuntu agamba nti nze kankole ekiki kankole ekirungi lwaki nkola biri kankole ki naye ng'ate mwana wattu n'akoze biri naye hijjayo eba ki eba ntuufu naam mukkirize tukome wano mukkirize tukome wano maama olina ekibuuzo wangi alhamdulillah so banaye tukome wano insha Allah tusaba Allah tabaraka wa taala atuanguize karizika akatuwe atujjewo ebisobola otukiika mu maaso oba otwekiika mu maaso atulongoseze famire zaffe akkirize okusiiba kwaffe ya Allah wangi ye maama maama olowooza mbiwulira maama ogambye oti aha maama webale barakallahu fikum amayinja ge tugambye tuyinza osanga omuntu ng'alemerera naga bannange nze mpulira ntambudde naye mpulira nze sijja tuukayo eri kuki ku biwaji nkole ntya neewalirize ŋŋende oba bw'owulira ng'amaanyi temuli osobola ottuma osobola ottuma n'ogamba munnange mpulira nnafuyeemu naye kwata amayinja ge nga nookole ki ogankubire kiba kitegeeza omuntu oyo bw'amala okukuba agage naam ng'addamu ng'akuba agaani agooli eyamugambye nti kola ki nkubira maama question ennungi barakallahu fikum okategedde maama era oyinza okubeera omu abantu basatu ne bakola ki oyinza okubeera omu abantu basatu ne bakutuma bagamba nze sisobodde bambi nange nyamba nange era kitegeeza osooka kikyo n'olyoka okola ki n'okubira eyasoose okutuma n'okubira n'owokubiri n'owokumeka n'owokusatu okusaba edduwa agwe sigala eri ng'osaba ono agenze gwowadde ajja kukola ki ajja kusabira ajja kusabira byonna Allah ajja kukola ki ajja kubikkiriza kuba embeera gy'olimu